Oyagala ki? Jjemba yennyini. Emyaka gyo ginasobola okuba ng'otayiza omwana ono? Newe kuba kumutayiza nsobola. Mama bebi wange tofaayo, oba oli mukulu oba oli muto, nze sifuddeeyo. Toonobe nga muno bwe yagenda. Kijja sinziira enneeyisaaye. Omuntu agamba nti weeteze ku myaka 68. Nja kwetegula. Ebyo by'okwetega biveeko. Nja kwetegula. Emyaka si kyekikulu, ekikulu nkwatagana na mbeera na neeyisa. Tujja kubeera bumu. Bw'ekyassa omugenzi buteepimira. Naye ate ekyassa omugenzi ku nze buteefaako. Taata tukwaniriza, oli mukadde waffe, jjajja waffe, bingi nnyo gwe mu biti bingi, obulamu bugamba butya? Obulamu si bubi. Ate mwe muli mutya? Tuli bulungi. Kayunga ali atya? Gyali era nga bw'omuwulira. Gyali bw'atyo. Watandika okubeera ow'amaanyi nnyo ku intaneti, abasinga ne bakuzannyamuko kye bandiise comedy, naye eno baziyita meme. Ebyo byo ennaku zino bifollowing kuba nalaba akuba n'amasimu. Bifollowinga era ebyo tebiŋŋaana nnyo kubeera ku ekyendiko kubanga tebimenya mateeka. Omulimu guno ogw'okusoma ebirango ku bafu wagutandika ddi oba kitone? Okusooka si mulimu okwo kuba nti nali nze olw'okuba nasomako kati nemba nga ate ne bwino musobola kati bwe mbanga nsoma ebintu ebyo natandika mpola nga kuli kafudde ne bampa okusoma oba kutegeeza ebyaba omuntu obulumbe embeera gy'abaddemu obuzaalibwe biki nenfuna obumanyirivu okutuuka kati nakagukolera emyaka obuweereza obwo nakabukolera kubukolera emyaka ng'ena. Emyaka ng'ena. Gwe ng'omuntu omulabi ayagala manya oli myaka emeka? Myaka 68. Myaka 68 mu bumpimpi mwofunidde erinnya, mwofunidde ettutumu. Kino kitegeeza ki gy'oli? Nange nkyewuunya bwewuunya kubanga myaka 68 emabega yonna nentutumukira mu myaka 68 yaba kitegeeza nti nga tonnafa toweevuma ggwanga. Bantu bangi tulabye bazze batandise okukozesa ebifo bino, ebifo bikuyita nakulako ne mu nnyimba z'oluyimba lwa Gravity. Ofunyeemu mu bino oba bakuwaayo buwi? Sinaba kufunamu nnyo era bampaayo buwi, naye kati bwe kiba nti kyetaaga kufunamu kino kyekiseera kubanga naawe atakyogedde era oteeka okukitulya nti si kufunamu bufunyi naye okuweebwa okuyambibwa. Bizibu ki by'olina nga ggwe weewaawo kati wakola erinnya mu by'okuba nti nno osoma ebirango? Okusingira ddala kati wano wentuuse ntambula. Oyagala ntambula? Entambula. Ekyessimu kyo baakigonjoola? Ekyessimu kyakigonjooka n'ennyumba bwe mbanga ntunula ajja kugonjooka. Naye ekizibu ntambula mu bisigadde kuba ne TV gye nali sirina njirina. Amasannyalaze go era ago gafunanga ennyumba ewedde. Kyekyo si kizibu naye ekizibu kati wano wentuuse wano ntambula. Waliwo n'ensonga ze nnawulirako e Kampala naye nga zaali Kayunga eyo nti kasita wafuna erinnya n'obeera wamaanyi nnyo ku intaneti omukyala yali yakunobako yakomawo. Agamawulire tegaali matuufu olw'ensonga pozi kiri nti ali kumpi nange okubanga oli eyamusigula bamukusigulako busiguzi n'amugja wano n'amutwala wali. Akati bw'alaba bakusigulako batyo omukazi naawe bayinza okusigulako wadde oli muto. Omukazi essaawa yonna abo abakazi bali kyenjebu bakyuka essaawa yonna. Yes. So ayagala kudda kubanga ndaba ate ofunye n'ekimyula. Ate kati watuuse ne bwana ayagala nze ate nnyinza okudda emabega gututambulanga ng'odda mabega. You go forward. Yes. So kati mu byaddala ono omukyalawo oba mulina akabaddi ke muzannya kubanga tulaba ng'omukyala omuvubuka emyaka gyo ginasobola okuba ng'otayiza omwana ono? Sijja kugamba nti kabaddi naye newe kuba kumutayiza nsobola. Omwana omukyala omuto mu bumpi gwendaba nga Sile Queen obala Mzee Jjemba obala ki? Sirina kyembala, sibala Mzee. Oyagala ki? Jjemba yennyini. Omwagalako ki Jjemba? W'omutunuulira Jjemba omwagalako ki? Kuvaako wano bw'otandika obugambo omwagalako ki? Gwe bakwagalako ki? Tolina mukazi wo? Mbadde sinnawasa muzeeyi. Yaweegayaalirira nti Mzee Jjemba biki ebimusigiza because kati obudde buno celebrity nga we bamulaba? Yes. Anyway, Mzee Jjemba simwagalako nti ssente oba simwagalako bwa celebrity bwe. Just mwagala ye nga ye. Omwagala ye nga ye? Ye mukwano. Ayagala nze ng'omuntu so si ssente si celebrity no. Oba tokkiridde nnyo wansi
wa kuva ku myaka 68 wakiri wandisibidde nga mwataana awo oyo atenze nze oli yanjagadde ng'amanyi nti nange ndaba ndimu akugambye ayagala nze ng'omuntu era njagadde ng'amanyi nti emyaka giwanvuye bw'oyagala kukola muki inamu kanugo kiki kati nno kivueko genda ku kirala ogenda mwagala n'ebibye byonna muzeeyo ono nje mwagala n'ebibye byonna because omuntu wakutunuulira olina tatu gwamulese ne massage bali bakulese wali okozeko massage bukyanga obaawo muzeeyo ate era bw'ofuna omuwala omutongo oyo nga ayagala kibeere ya ensonga lwaki akikoze kibeere kibadde kiti experience eyo sijja gikugamba wabula gwe gitunuulire butunuuli siri ayolesa mubiri kati n'agikunyonyola nti okuva owulidde otya nga bakunyiga amagumba mbadde mpulira comfortable sibaddeeko na buzibu bwonna nti amagumba malwadde maki tewabaddeewo nkeka nze mbadde faamu anti tuyinza obeerawo energetic yes tuyinza obeerawo ebyuma ne bitula zipulesa nze sibadde era bakebera nga pulesa simulina alusa simulina ayamunomu oli okakasa osobola otwala mu bakadde mu Mzee Jjemba ngalwaki kyekigaana okumutwalayo enwe kati kambagambe kino omanyi omukwano si myaka age is just a number ne wabaami kasita abanga akusanyusa akufaako nga emirembe gy'ogifunira kyekiba kigaana anaasobola okubeezaawo muzeeyi abeera kayunga gwe kyemmanyi tova ku Salama Road nga nange mujja yajja ku Salama Road ng'omusengulo okuva ekayunga ng'ajja ku Salama Road kyekiba kigaana ssente weebaawo ate ye bw'anaagamba akutwale ekayunga olime oli ready ova kumusawumana massage biki ne Salama oyo kati si yalima nange mfunye manyi nti talima ale nange standard ey'okumuzza eri alime sigendiko oba gwe kyoliko ebibyo byappa ekyassa omugenzi mu ku ng'ombe ezikuba omugenzi nze kyendaba si kyakwepikira ekyassa omugenzi kyendaba buteefaako so si biri bye mugamba nti ate kine buteefaako oyinza obuteefaako mu ndya oyinza obuteefaako mu ndabika oyinza obuteefaako mu byonywa era okuba kufa kuba kati nze byenywa tebizimbya matama ng'abalala nti ajja kubalabu wali onywedeko ku walagi era y'ensonga lwaki olabika bulungi aba walagi bazimba amata wano sinalabawo n'omumunyi wa walagi ate aluwa no oyo enkula that is physical appearance enkula ye yeeyo tanywa walagi no ate aliira mu budde ekinjagaza omwana oyo kundabirira nga ndiira mu budde buli kyeneetaaga ng'akimpeera mu budde so si kulwawo nti kakati abeekayunga gye bali bendeseeyo kusaawa eno baziri mmeka tanaba nakulya kyamisana naye ng'oyayinza okukituusa nga tanampa kyamisana obulamu bwo bukyuse butya bukyanga ojja mu kamera n'ofuuka kamera ng'eno oba zonna bukyanga ofuuka kale owetutumu kakati gwe bwontunuulidde olowooza nfu kikyuse nnyo okuva wembeere kubanga ojja kuddayo obuuzeeko kisaaki kuba yeyandabako nga bino tebinabaawo wejjusa emyaka giri emikadde gyonna gy'otabeerera sita era nejjusa nnyo nti singa nali nga ndinga gwe myaka singa kati okutuuka wano nsinga ndi wala nnyo singa natandika nga nenkananga ggwe simanyi myaka gyo naye nonituuka wano wendi mu 68 wa singa ndi wala nnyo 68 biki byosaba mukama akuyambeko nga ofunye ekijujulu mwana muto wuuyo myaka 23 okay kati ku wano wendi bwe nfuna ekijujulu nga kino ate njagala mbeere n'omulimu ogusinga emirala gyenkola sobola okukibeezesaawo nga tekijjula kubanga yagambye okwaga si myaka wabula neeyisa n'empisa y'omuntu oyagala kusuulawo omulimu gwa biranga oddewa si kusuulawo mubira ne bwe mbeera nga ndi mu dduuka ddeno oba mu supermarket sobola okubisoma kubanga eri kugamba nemba nga nsomera omuntu afudde olunaku lumu nengera nenziika nembisoma nenkomawo omutima gwo gwaguma bugumi kubanga ku kyalo obanga gwe buli afa gwe bayita oseka kimukulu naawe ddamu ekibuuzo tuwulire omutima gwaguma bugumi oba omutima okuguma gujja na myaka kubanga bwobanga gwe beesiga ku kyalo nga nti gwakola ku byokufa ebiraamo byonna kiba kitegeeza bwe naliko mu ssomero na debatinga was a debater kati bw'obeera nga wa debatinga mu ssomero totya bantu totya kiki sobola okuyimira mu bantu family era n'osoma ebintu n'oba nga tokankana
awo webanda bamwe ekyo nti nze sirina kyenteka babeere bakulu batya mbabeeramu n'ensoma. Gravity Omutujju yakuwa ssente mmeka mutusimbudde? Gravity Omutujju kaŋŋamba ekyo kyama kyange sijja kyogera nti yampa bw'ati. Naye ng'oli musanyufu. Saasanyukamu kiyitiridde naye ate nasanyukamu kubanga yanteeka mu kye nali sisuubira. Kakabeere katono katya kale nali nasiima. Ani atampa? Ye yampaayo. Okay. Abantu ku kyalo bakulaba batya? Bakadde banno ku kyalo. Bo kugamba abantu mu byalo balina ddala bakadde banno. Abantu mu byalo balina mentalities ez'enjawulo. Waliwo abakiraba nga kibakwasa ennugu, abalala ne bakisanyukira nti kale kigende mu maaso. Bonna tebenkana. Ab'ennugu bawa nsonga ki? Ab'ennugu bayinza okuwa ensonga nti baagala osigale nga bw'oli mufaanane bw'oba sukkulumayo y'ennugu. Yes. Abayimbi obategeera bulungi era ani akusingira kayimba kikuwulirizaako naye nga tetunagenda ku ekyo nkulaba n'empeta zino ey'omwana w'omuwala ogenda giteekawa kuzina empeta. Zino empeta is just a decoration bwe kiba kugattibwa zino zivaako eri ebeera wano. Tekiwedde ekikyo ky'obadde onoonya. Basi. Abayimbi obategeera kyenkana ki? Sirina nnyo bayimbi bentegeera nnyo wabula nze mbawulira nga bayimba kati nga Gravity bwe namulaba awo nennyumirwa. David Lutalo abayimba nnyumirwa. Walukagga yantadde ne mu luyimba tannantuukirira naye kikyamu nnyo okunnyimba n'okunjogerako nga tomanyi. Ate lwaki kyamu kitya? Kyagala omale kundaba nga gwe bonge nti njagalako akafaananyi tomala gabeera eri n'onkuba kafaananyi for formality kijja ekyo. Nange njagala ayogera Jjemba Mzee Jjemba naye nga annyimba nga ndabyeko physically era mu mugamba ajja ndabe wendi Walukagga so si kunteeka buteesi mu luyimba nga bw'ayimba nga tandabanga nako. Oba alina essuubi okujja mwaniriza kyekyo. Abamu bagamba oba ino gifudde bizinensi nti wafunye ne manager. Kituufu? Oyo mwana wange wawaka naye ate siyinza kunoonya manager mulala ng'omwana wange waali kuba yamanyi bwensula yamanyi bwenfaanana era bw'oba ozza ayinza okugamba taata waaliwa nti ali wano ate nondo ow'ebweru alina n'ennugu ng'omwana wange waali. Oyo ye manager wange mwana wange. Omwana ng'omusuddemu abaana abato omwana omuto. Musuddemu omwana omuto oyo alina omukyala we. Ate anaabeera yeegomba kikuwono. Abeegomba yoyo ng'omusanze talina. Oluusi abamu bano olw'embeera embi. N'ano simanyi naye ngeza bugeza. Abamu bano olw'embeera embi bw'atyo naye bw'embeera bw'egenda erinnya. Kale akugambye nti tayagala bintu naye n'embeera ate bw'eyitirira nga nawe omuyisa bubi abigatta n'agenda. Toonobe nga muno bwe yagenda. Kijja sinziira enneeyisaaye. It will depend kijja kusinziira. Mzee olabika oli muyivu nnyo wakoma mu class. Siri muyivu nnyo nze nasoma 1976 nekola Tembuleji Certificate of Education. Ngegatta amawanga asatu Uganda, Kenya ndi Tanzania by then yali ayitibwa Tembuleji Certificate of Education. Nemwe ebyammwe mubikeberera wano ne bimala mwezi gumu abamu n'abasomesa ne babalini enti ne babakebera kwera nti oyise. Fe twakolanga physics ngoli ate muzibu oyinza n'okumugwa ng'ate omumanyi nnyo. Naye oyo nebyamu wali oyagala kukola mulimu ki? Sina mulimu nnyo gw'amaanyi gwe nali gwali badde biseera ebyo kutwaliwo nnyo kumanya. Naye nze mu biseera ebyo nali njagala kuba musomesa. Kati obudde buno oyagala mulimu ki? Gwonna ogubeerawo ogunsaanira mu myaka gyange bw'ogumpangira ngukola. Nawe ng'oguguleedi nti emyaka gino omulimu guno gusaana omuzeeyo ku myaka gino. Ne wonteeka mu ofiisi yo ku birango mbisoma. Yadde mawulire. Ogambye oyagala mmotoka kikula ki mw'osobola otambulira n'ekyana? Emmotoka yonna oba pulimo oba ani njagala. Era zize emmotoka zitambula nawe nga kojjidde olowooza otambuza bigere. Jidde ku piki. Era ne pikipiki naye kiba kidduka. Eggaali ogikooye. Eggaali oba era ngivuga naye bate kyansaana. Nga lwaki tekusaana? Gwe wazaalibwa omanyi okulya. Wazaalibwa omanyi okulya ddamu kibuuze. Yazaalibwa tamanyi. Naye kati tolya. Alyana. N'abantu bayiga buyizi nawe tosanga yasinga nzewo nga wakyenda ng'avuga. Baasi ekyo kimenyewo. Gwe leeta buleesi mmotoka. Ogambye otya? Kuche mmotoka. Anti mugambye akagaali akakooye. Akagaali tekasobola kuva Kayunga paka Kampala. Omuntu agamba nti weeteze ku myaka 68. Nja kwetegula. Ebyo by'okwetega biveeko. Nja kwetegula. Ebyo nja kukitegula kitimba ky'ogamba. Nti weeteze. Nja kukitegula. Kyonna neeteze nja kukitegula. Okwetega kuveewo mbere gundi. Yoyo Mzee Jjemba naye Mzee Jjemba omubazeeko gwe yakulema bulemi olyoka oleetemu akakenu gweyo
wamuno yakulema bulemi naye wamufunidde ku smartphone alwa abakazi tebabakwanira gw'omanye ebbanga lyentambudde naye oyo ogw'omulabye bulabirwa kuba tuli wano omwana alina n'ebitatu muzeeyi lwaki ogenze nnyo mu kintu ekyo ntansi nsibula ngende naawe siibula nze nsooka muzeeyi olina maso gati ate gwe era gwe nakutegedde byembi oyo wannugu eyo muzeeyi okoze otya okukuuma omubiri ebbanga lino nti nakugambye olina okwefaako mu byendya ne byenyambala ne mu byenda bw'oba teweefuddeeko nawe wasatu oba 28 obeera ng'omukadde naye okoze kamumaso muzeeyi olina akanyama buli wamu obugambo obusembayo eri muzeeyi obugambo obusembayo mugamba obugambo bwalaavu mama bebi wange tofaayo oba oli mukulu oba oli muto nze sifuddeeyo gwe gwensiimye abalala bonna mbeesonye maama nange kyeŋŋamba nsaba ogume emyaka si kyekikulu ekikulu nkwatagana nambeera na neeyisa tujja kubeera bumu until further notice tabba ebyapa byo mwanyizo ate ebyo byonna bye bireeta obugagga bibaki nga biri muye mu mikono gye bijja kuba mu mikono gye byebyo bannange kufa nti bakukugerera bwe kuti nyinza okutuuka ne mu myaka 9 nga kegga ofudde bwekyassa omugenzi buteepimira naye ate ekyassa omugenzi ku nze buteefaako tweyanza tweyaze